na buli kati newankubadde nga okulonda kwaggwa bannayuganda balabika si baakwesonyiwa oba kwerabira abayimbi abo be bazze bawagira okumala ebbanga abaasalawo okubanga bakukuta ne Yoweri Kaguta Museveni. Fred Kajubi Lumbuye avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'akola video ng'akonjera abayimbi omuli Chameleone, omuli Bebe Cool, omuli Eddie Kenzo n'abalala bangi nnyo abalabibwako mu campaign za Museveni nga batembeeta bannayuganda kye bayita dictatorship. Njagala owulirize ebigambo bya Fred Lumbuye Kajubi ate tukomewo. Bampita Simple oli ku Verstrage 256 tovaako. Abatunda kasooli ku kkubo be bamenyedde emidaala gyabwe okitegeera be basasula omusolo ne kati ggobo ogamba nti ate ogenda kwogerera obubi abantu 80% nga nabo bavaamu wano omuyimbi kandabe lindako nzijukizaamu abayimbi abava mu famire ngundiivu ng'oggyeko Navio, Silver Kyagulanyi, ani Nava Gray. Nava Gray. Ani omulala Joanita Kawalya. Waliwo Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomo. Anti oyinza omuyita Juliana Kanyomo ava mu kafeera y'Abakanyomozi bana bali mu kintu nga nakikiyita okunoonyerezaako. Munzijukizeeko nammwe bamanyi bulungi nnyo. Abayimbi oyagala ba planned kids. Ba planned artists. Bakatatumba Angela Katatumba kati botukwata music industry yonna ne tugitera ku mmeeza ndeka kutematema ba planned artist abava mu family ziri planned siroza nti bawera n'ekikumi abasigadde bonna 90% bave ne waffe mu tonninnyira kati ubanga ava mu tonninnyira ng'olina be walekayo nga bali mu mbeera y'emu bw'otabakuteekako ddoboozi jjajja ali n'obalinnyako oba olina ekizibu ky'olita mu ggwanga. Tikyalumbuye wangisema okikiriziganya nange mu bintu ebyenfuna nga naye mwoli singa ofuna akasente olina abantu booleka n'ogenda ku level endala okikiriziganya nange. Kati muganda kankubuulire ongoberedde ebbanga ddene nnyo ng'ondaba ye teacher enkula gye bakkuzaamu yenkula naawe gy'okulizaamu abaana bo. Eri njagala tukkiriziganye abantu empisa embi bazeeteekamu bweteesi. Wano waliwo abagagga mu Kampala ng'oyinza noga nti oyinza si mugagga ng'ali very humble, ng'ali very associative, ng'ayamba n'abanaku wansi. Ffe ekintu ky'abantu amalala n'okweraga abantu beeteekamu kiteeke. Abantu beeteekamu kiteeke. Kati gwe njala kubuuza Sipanka ofunye ssente ng'otandikira okweraga ku bakyali bo bwakula n'oba ku kyalo bw'agiranga n'ekikomando. Nedda tikyalumbuye kyemanyi tugenda kuyita omuyimbi w'eggwanga gataliko sino. Ayinza okurabira statement sooka omuleka agiyiseewo. Ayagala submission asooka omuleka omanyi ebintu bya internet bino bizibu. Ebbanga ddene leka mpaya akadakiika. Uncle Eddie yogera sinagana ku omuyimbi just mbadde mbuuza oba olina information ya teacher. Sirina information ya teacher. Banki ye muyimbi agenda osooka okuleeta Grammy Award nga talina hit. Kaakati ng'ate wa national nze nzikiriziganyiza ne Lumbuye submission ye. Ate nenjawukana ne Spanky. Ekyamazima kiri nti abayimbi bannayuganda banyiivu nabo. Era nange Eddie bwe ndaba abantu abanvuma nkimanyi abantu banyiivu nange. Tuleme kwekwasa na kwekoza. Tuleme kwekwasa na kwekoza. Nti abantu ebali beetaagira eddoboozi lya Eddie yabaawukanako. Abantu ebali beetaagira abayimbi balutalo n'abalala babaawukanako. Kati mwami Lutalo nze ndi muwagizi we. Tuleme kumera ntondo. Tumanyi lwaki abantu banyiivu naffe.
sijja kwefuula muntu musiru kulaba bantu nga bantwala saketi neebuzeebuze nti ekinvumya sikimanyi ekinvumya nkimanyi lutalo ne banne ba Eddy Kenzo baani buli muntu waali amanyi lwaki bannayuganda banyiivu nabo era bannayuganda bamanyi lwaki epaasi ye bwe yakoze statement tebaamukoze eki kubanga mu mbeera gye baali bamwetaagiramu yabagattako eddoboozi tubeere b'amazima tuleme kwekwasa politics atambulira mu bintu bibiri either opposition oba owagira gavumenti erimu kaakati tojja kuŋŋamba nti n'abantu be twasuuza entebe eddimiza yabanjagala ennyo lumbu yakugambye ye omuntu bw'olumba omuntu egwakkiririzaamu ng'akwambala mutuufu nange omuntu bw'alumba NRM nange nga mwambala tuleme kwekwasa yensonga lwaki olaba Mamero nze abantu banvumidde ebbanga naye nze ndi muntu wa mazima mmanya ne ŋŋamba nti mu butuufu abantu bampalabula because of ABCD naye tebankyawangako kuba sina gwe nali nzibye kubanga saagattako ddoboozi bwe banneetaagira and indeed kituufu kati gwe lwaki olowooza nti lutalo bannayuganda balina okukukomberera ng'ate bakulabye ofunye ssente za federationi ng'ate waliwo bannayuganda ng'ate tulina bannayuganda abali mu kkomera kkiriza obagaananga mu butuufu tebaali baddeyo tubeere b'amazima nze wadde mpagira enyaremu naye mmanyi nti nno waliwo ebintu bye baakola mutuufu ebiteetaagisa kuba omuntu bw'abuuza lwaki Eddy Mitwale mu kkomera tavumanga ku muntu takolangako ku statement enyiza muntu takubangako ku muntu luyi kwegamba bannange bannayuganda abateesa oba bannayuganda bannaffe omuntu yiga okwesalira omusango bw'ojja okweyagalira mu nsi eno naye buli kaseera bw'onoobeera ng'oyagala sympathy oba toyita nze njogera mazima abayimbi bannayuganda babateeka ku musalaba babateekeko baalya mu bannayuganda olukwe ate nga be babawagira lumbu yakulaze n'akugamba abantu abagagga tebagenda mu bivvulu abagenda be bano abatunda obugi ku kkubo kyokka be baali beetaaga kyenji kati nze Eddy Mizaya bwe mbayo ne ŋŋamba muno seetaaga kyenji ndi mutuufu kuba sijja tegeka kivvulu neetaaga atunda ennyaanya jampagire nze sibaagala abatunda ennyaanya naye bano abayimbi babeetaaga bw'oyagala baaki ate nze sirina kyembaguza ayagala bano bayimiridde nabo tobalaba naye sirina kyembaguza naye bano abayimbi balanga ebivvulu lumbu yakulaza ekituufu buli muntu asooka atunuulire kyaguza abantu be bakasitoma b'oyagala oba okitegeera kati nze ebyamazima owa bodaboda simwagala kuba bengenda e Kampala nvuga mmotoka oba babagoba babagobe naye ng'ate gwe omuyimbi bw'omuyimbi obeetaaga kuba be baleeta abanaku abajjula ebivulu byammwe n'ogaggawala nze sibeetaaga ate bankolera ki kati lumbu yabadde mutuufu era mumuwagira mu kino so abayimbi nga mbaliriza mulekerawo okwekonsoolinga Mezaya mumanye ekituufu bannayuganda mwabalyamu olukwe Mezaya ngenda kubuuza ekibuuzo kino wammanga era nze ndi mumativu abantu tesaketi ebbanga lyonna kyova olaba sirina gwenyiigira nze lumbu yono yankolako akatabo nti Museveni yampangisize ennyumba wensula naye kkiriza obagaana nategeera mwe yakyogerera era lumbu ye mukwano gwange kubanga nategeera bwe yakyogerera yali mutuufu nange njiya we mukubira omusumaali so Mezaya tuyiga okwefuuwa okwesalira emisango Eddy Mezaya wangi njagala omanyi nze nakoye politics mu music industry mpulira ntamye njagala ombuulireyo ekintu kimu kyokka David Lutalo kye yakola abaana bonna bamukuba okumussa wansi njagala ombuulire kyeyakola uliriza kati ate spanking kwewuunyiza toyinza gamba munno okoye politics mu music ng'akalulu kamaze kuggwa
nga omusajja gwe abayimbi bonna gwe bawagira amaze tuula mu ntebe Sebo wuliriza ssebo mulina okuwala n'abayimbi abaamutuuza mu ntebe paka omusajja paka gundi lwenegwako ekisanja ani yatuula mu ntebe g'ogamba President Museveni yatuulamu ate si pulezidenti kakubulire Spanky tuve mu byokwekoza another sikyendiko ekyo linda muto yaka Spanky kibi nnyo omuntu okumala okubba n'agaggawala ate najja n'akwetondera nti bannange mu nsonyiwe ng'amaze kubba n'agaggawala nyinamu katono nkubuuzeemu kati abayimbi njagala ombuulire lindako Spanky njagala ombuulire ekintu kimu kyokka nedda ombuzaabuza njagala ombuulire David Lutalo yazza musango gamba nti nze byobufuzi sibiriimu nedda David Lutalo yagenda eggulu mu biseera bya COVID ne bamuwa ssente David Lutalo alya ssente za gundi za federation ezo ssente zali simye nayikondo ezo ssente zali tadde eddagala mu gundi mu malwaliro zali sasudde abasomesa kitotalaba bayimbi bameka bakaya ku ssente bayimbi ba national platform balidde ku ssente za federation nga zivuddeyo eggulu bw'obeera ng'omumanyi naye muteeke ku nninga bapalaso tebalidde ku ssente ezo ate kakati g'olaba palaso bitambula bulungi lwaki tebamukakkanya nga David ate gweolaba bitambula bulungi nkuwa omulala gwe palaso bwe yali kati bwali Eddy Kenzo bwe yali kati bwali tukkirize tugaane tuli Eddy Kenzo yasiibanga ku nnyonyi naye kati gwe olinayo soja omulaba gye bamuyita kabeere Kenya ebintu buli muyimbi byamwefuulira muganda wange kankubuulire ssebo olaba minisita yalwana atambuleko ssebo Eddy Kenzo ayagala naye bannayuganda banyiivu nze nakugamba Spanky oyinza okuba wali tokimanyi naye lumbu ye yakimanyi nze nasiibanga ku nnyonyi nga nva wano Sweden buli wamu bampita naye nkubuulira amazima okuva Bobi Wine lwe yajja mu byobufuzi nembeera opposite naye okuddako nga nze neegulidde lendamu Spanky okuddako nga nze neegulidde tiketi teriyo gye bampita ekyo nkikulaga nti kituufu abayimbi bonna oli tamala kukubba n'akwetondera amala kuzza byeyabba kati abayimbi bamaze okutuuza Pulezidenti Museveni mu ntebe edimizaya tumaze okutuuza Pulezidenti Museveni mu ntebe kati bwe nzija nembeetondera nti bannange mu nsonyiwe ne mu nsonyiwa mubeera baffala ago ge mazima era nze mmanyi bwe nsanga abantu ne banvuma sinyega nsobi yange omanyize kinnuma Mamero ne muganda wange Mezaya kiri kimu kwe kubanga tulina abayimbi ba National Unity Platform nga babiri ne mu federation era nga n'akasente bakafuna naye nga abaana banupu bo bagamba it is fine for those ones naye nga ku balala balina bye bateekako ennyondo olwokuba tebalinafu andi kakati Spanky bulumbu yekyabadde alambulula nze bannaye kambabuulira amazima kirinnya ekigambo kye bayita hypocrisy navayo nembalaga nti omusajja gwe bayita ani ono Alphonse bamuyita ani Abitex nani Alphonse yani Bajjo navayo nembagamba nti Bajjo full figure ne Abitex bebagoba Bobi Wine ku stage abantu ne bawakana kubanga bebakola proposal ne bagitwalira General Salim Sale nti beba promotinga Bobi Wine betuva mu kintu tajja kuddamu kuyimba proposal bagiwandiika mu buwandiike era omusajja kyokka ne bava ne beesiriwaza nti nze Bajjo neefula ali ku opposition ayagala Bobi Wine Abitex n'akomawo eri Bobi Wine ne muddamu ne mubawero kaaminga nga baamala dde okufuna obuwumbi bw'ensimbi omusajja bamugoba ku stage kati kitegeeza mu NUP kyovula basobola kubeera mu NUP kuba bafala
omuntu ababbye namwe mumuteekeko mugambe ti otubbye omubbi bamuteekako kipiira oba muteeka mu kkomera kati bajjajja n'abasiriwaza n'abalala ne babeetondera nti bannange mutusonyiwe twali tunoonya ku ssente mwali munoonya ka ssente ate bali be batta ate bali be baasiba ate bali be baalemaza okke wali onoonya ssente baakomawo okimanyi nti n'abantu bali banza okuba baalemala ku lulwo kubanga wawagira eri oba gwe watuloopa eri ne bamukwata musajja ne bamuteeka mu kkomera kati ojja ate oŋŋambe munno nkusonyiwe ango edire bukyanga okolera bantu leero okoledde Mamero eno ensi etagisa reality nze nkugambye bwe nsanga abantu abasunguwavu gye ndi ntegeera obusungu gye bukola ki gye buva era y'ensonga lwaki sizunga njagenda mu disco omuyaayi olw'obusungu andaba nkuba eccupa ng'amazima gali nti mutuufu y'ensonga lwaki mbeera waka kakati oba ntegedde bulungi nga maliza kati abasajja nga ba Eddie Kenzo aga Katonda bonna aba federation naffe nabo bonna ba social media activists bakasuku baani ba edimiza yaffe na abaali ku saidi etuuza NRM era neetuula kikakata ku NRM tuwa protection naye abantu banyiivu gye tuli era business zaafa twekaza bwekaza tunulira YouTube channel yange ako edi nsaba badde nsaba Mamero ka statement yako kokoze kankweka n'aka YouTube inze Mamero nali nkola video emu musawe emu ng'erina abantu emitwalo 4 kati essaawa zino nkola video neemalako omwezi nga lwetuuka mu bantu 12,000 kiva kuki kubanga newagira NRM abantu baali balowooza nina kubeera ku saidi yaabwe agoge mazima kyogamba sikimanyi kati gwani yakusindikiriza okuwagira NRM ng'okimanyi nayagala kati feel it ekyo kituufu kyoyogedde statement entuufu I feel it omusajja omwe mugezi yagamba mujja kiwulira tomujjukira kati kyoba olaba nange ngamba lumbuye ne lumbuye feel it nange nkifiiringa gyedi twaliza buli webyutinga zeraza okulamusizza njaga kusooka kuddako ewa ticca lumbuye katini omanyi ku Mande tuba mu mawulire nange nkulamusizza so mawulire ga entertainment ticca lumbuye waliwo omuze oguliwo ennaku zino abayimbi sima omuyimbi gwe bayita Biswanko mumanyi leero abadde ku interview ne Shalom ne bagwangana Malaka wakati mu interview mu kamera wamu ne mu mbeera kyenjagala ogatteko ne wano abayimbi tebakyava ku live kati bafuuse kumpi ba TikTok bayita ba TikTok kivudde ku kibbula lya mirimu bali idle bali mu depression oba tebusimu tebukyavuga nti gundi jangu performing n'emize gino ekisookera ddala currently embeera gyo controlling social media and mainstream media ngenda kivugire no bwenti kati buli kintu kyonna kyolaba ekigenda mu maaso kati ku social media platforms oba scaffolds oba stunt oba diversion zonna zigezaako kubikkirira kigenda mu maaso ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kyenja okugamba